Yomunga we yase. Badde bakole. Ali yakusala wano ne dimutwe mwana musenge musale. Badde bakole mugende mukole bangani. Kati abagala conference. Wano wenyini wano. Jango ogere nabo wano. Tuwe na wali. Bana muleke kabo na mawunde bakole. Muleke kabo na mawunde bakole. Muleke kabo na mawunde bakole. Tumusembere mabega. Enda katono nyo. Bera chiamani wabanda. Banange bali ready naye abakozi batabisa. Mwena kinga bamala. Mwena mujja kunkwata ko tubere bakakamu. Bako foniye fude wewe. Kole. Ndi bulungi sina mtawala. Ya. Programu ya January etambule kubanga kama zabatwa kwesunzi. Ndi mukuteeka show. Eyane wano wondabira. Chendowoza che planning ali haso zatandise. Tujja bayitako maasawo mulabe bituuse. Yeah. Wavaye mabega kwawo waliwo ebitambule ndakufunera. Novayo nokola pressa naye abantu abasinga tewatuwabula. Ku bintu ebitambula ebya ennyimba eziwemula ebigenda mu maaso saawa kiwandiiko ekyafuna okuba mu lwekisa. Ebintu ebyo kasita byatunulamu abakulu katulinde tulabe. Yeah. Nenga abaana banene nga gwe yali yeesimbyewo okuba president ate nga tukimanyi nga president w'abayimbi nga bw'osiiba otugamba oyinza wasedde yeti era nga bwegambe tukyabitunulamu. Okay. Mukulikayo mu ddwaliro batuwe mwayiseeyo programu ku ddwaliro. Mpiseeyo ko bambi. Omusanze ali ate baba baganidde eddala nga social media. Ntuuseeyo ko okusaasira ku muganda wange nga omanya embeera. Wetuuseeyo embeera nga bwebadde. Ffe tuli basajja baganda bawali. Kya buntu nnyo munno ng'ali mu buzibu. Nga temulina mbiranye nnyo y'amaanyi. Olaba ne gwe mulina embiranye y'amaanyi. Era mu nnaku waakiri ebagatta. So next today ne ngenda mulabeko awamu ne His Excellency. Wetutuuseeyo ng'omuntu omugezi oba olengera wala. Kuba tugezezzaako okwagala omulabako omanye okuwona kintu kyanjawulo. Obujjanjabi eddagala likola naye oluusi n'obuntu n'ebigambo bye bagamba n'okugumya abakuwonya kwegamba n'abasawo okumanya nti oliko ababo kintu kikulu nnyo nnyo. So kitutute ffe ng'abantu okuba in solidarity awamu ne muganda waffe. Era ne gye tuli tukyamusabira asuuke bulungi. Naye bwe tutuuseeyo embeera nga bw'ogimanyi tusooke mulindaawo katujje katini tusanze awo muddemu katukomewoko katini yebatidde ddala tetugamba naffe twagala omulwadde akole ki awummule aye twali tukkirira amadaala nti ate kati mujje netugamba awummule mba mumuzukusiza mumukaka akole ki addewo awummule yebadde embeera. Statement gy'ovuddeyo n'okola bannange bawaziza social media ebadde etegeeza ki? Statement eyo njagyogerako era ngitadde mu waiting. Just essaawa eno tuli mu kusaasira muganda waffe naye abajjanjaba abalwadde nabo bambi babeere n'obuntu around omulwadde nekyabayirabidde kyono muganda we osomujjukiza nomugamba muganda we yasokola ki okulaba kuffe tuli bantu kya buntu nze newenzire waffe bajja kumbuuza muganda we wamukyekinzeeko. So gwe mutima mweŋŋendedde era ebibaddeyo bebyo byendisiivinze era ku mutima byenkoze ki byentutte. Mwebale nnyo baganda bange. Atuuse mu ddwaliro okubanga alaba ku munne His Excellency alaba ku Dr. Bizu Kamilyo nga bwe tumanyi nti yafunyeemu obuzibu yakoseddwa n'addusibwa mu ddwaliro so yeewaddeyo n'agenda okubanga amulabako naye nga bwe tulabyeko alemeseddwa era agobeddwa ku ddwaliro nga bwe tuyinza okuba nga tukyogerako naye ayongedde n'ategeeza oba atulambulidde butya bwebibadde embeera butya bwebadde n'atulaga nti oba oli awo ye muntu mukulu atali mu mbeera za kugamba nti omuntu omuba mulina obutakkaanya togenda kuvaayo kubeera nga
nga tojja butavaayo kulaga kunyolelwa wamu n'oyo omuntu gwe mutalina butakkaanya. Era agambye nti ekyamututteyo lwakuba nti ono yabadde mu mbeera si nnungi, oba oliawo ye ekyo kyamusituddeyo kubanga agenda okuba nga amulabako, because oli ffenna tukimanyi King Saha akkiriza oba gaana oyinza okugamba nti yakolebwa Dr. Jose Chameleone, so agenze n'abeera nga amulabako mu mbeera ey'obwasseruganda, naye reaction tebadde nnungi naddala okuva mu bakuumi aba Dr. Jose Chameleone, era ye mwennyini atubuulidde ekituufu ekibaddewo era n'atutegeeza nti ye tamuyinaako buzibu, era ne statement yawandiise ku mutugo gwa Facebook waavudde maaso n'agamba nti luxury patient ekyagaanye okukyogerako bwe tukimubuuzizzaako, era agambe nti kirina akadde kaakyo wagenda okuba nga akyogerako. Kinajjukira nti oba oliawo emabegakaawo era King Saha yavaayo n'alaga omutali bumativu ku muyimbi Dr. Jose Chameleone bwe yavaayo n'atagenda kubanga alambula ku munne oba yali munne His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu bwe yafuna obuzibu emabegakaawo gye buvuddeko nga kigambibwa nti yakubibwa ebipapajjo ebyamasasi. So abadde simusanyufu mu mbeera nga boolaba interview eyo, naye nga tukyagendera ddala maaso tuli kusheyamoto, era bino byonna bibadde okusheyamoto aze n'apafominga oba oliawo ng'abantu bangi badde baza okuba nga bamusuubira because tumulabye mu setup ya show abaddemu enfunda nnyingi. So twongera ffenna kubanga tusaba oba oliawo Dr. Jose Chameleone ayongerere ddala kubanga atereera, because ffenna tukimanyi kikyali mu ggwanga wano, ate oba oliawo abantu ffenna twandyagadde abeerere ddala mu bulamu obweyagaza. So teri muntu ayinza kubanga avaayo ate n'amwagaliza obulamu obutali bulungi, naye oba oliawo ekikolwa ekyokuba nti bawunsingiddwa baddiziddwa ebweru atuyinza okiraba ng'ekikolwa ekibatyoboola, ekikolwa ekityoboola ekitiibwa kyabwe. Naye oba oliawo tuli bamukisa nti tufunye interview eno okubanga King Saha annyonnyola abutya embeera nga bwebadde. Tukyalina ddala wano ku show ya Amoti omubalanguzi ng'agenda maaso n'okuba ng'ajaguza emyaka 25. Muganda wange ekyaweza naye nga musubscribinge mulayikinge omusheyalinge King Mwalimu. Naye King bw'akolola ku channel yange bawala ayimbyeko katono, naye interview yatuwadde busagwa era nti gye ndi mu kumalirayo wano abantu abadde ayogera ku bibaddewo naddala mu ddwaliro wa Dr. Jose Chameleone, era alaze obutali bumativu olw'ensonga babawunsingiddwa ne baddizi bano abakuuma babalaze nti oli tasobola kwogera ali critical ill, ate oba oliawo ne bafulumya birala ku social media. So tubadde bamukisa okufunako ku side ye, naye n'abaako kyatugamba.